ngo utandika okweyogeza oluswahili olutakwatagana. Sasa mimi sijiyu. Sasa mimi anasema Tewarikyaaye anasema Zari. Anasema go back to Shakib. Zari agena neyogeza oluswahili lwebitege. Kana anasema kwa sahi. Kana na kitu gani yiko? Tewarikyaaye kitu gani? Sasa tu anasema go back to Shakib. So koyogera oluswahili lwebitege. Ndoza Zari yali aloza mbutu mwagala nnyo. Nolo oluswahili lwo olutakwatagana. Waze mu concert ngolironire. Shakib yali akola omulimu munene in your life. Waliwo ebintu ebisukka sente. There are things you can't, nga nobo ina sente tebigulwa. You can't buy love. You can't buy love. Tobra n'abalangira b'Ebungereza they have bawasiza bambejja. If the royal family in Britain have not married royal families, what about you, Zari? Atayogera oluswahili olwebitege. Mbo ya very special, madam. Kwe yerusa gwe mulimo. Zari okuze oyina waliwo emyaka omukazi wa mawutano gana kati nkuze. Kati Zari nga bakulaba mu katale k'abanoonya. Zari oyinza ogenda mu programu y'abanoonya ku myaka gye enkaaga mu ebiri 62 years nti okyali mu banoonya Zari. Kati nzo wabiri mu omusanvu nkoleki. Please Zari tuleke. Leave us alone. Musimanya nina Barabas genda zikuwase. If money can buy love, marry your Barabas. He said, "Ndi mugaga, marry your money." Lwaki tuwasa sentezo. Kati wabirabyeko ne kamiliyoni yakubuziza Shakib omulesewe. Kasajja katuwa kakyayira bwerere. Shakib was a good boy by the way. Hakana kabandi okakozeseza. Okasuddewo. Women stop using men. Bakazi mwe mulekera okukozesa abasajja. Women stop using men. Stop it. It's not funny. Noko songana wa muno, omujjemu sebana, omujisizaamu embuto, omwononedde kalya, oli mukadde, n'omusuulawo like that. Stop using men. Nze abakazi bankozesaawo. Women used me. Ne bandwepinga lwepinga. Nempaaba emisango ku CPS. Nekubira ddala endulu ku police. Women were using me. So please, women, abachala abali stop using men. Men go through a lot. Fabasajja tuyita mu bingi. Boy child tuyita mu bingi. N'omukazi nakukakanako nakuba. Nagoba maka. Kati nalabye Cindy. Eyawasa cameraman we. Kati Cindy wabadde clarifying ati mama. What were you clarifying, Cindy? Sigwe wawasa Cindy. And today one who married that cameraman of yours, Otuku. Cindy sigwe wawasa bawo Otuku. Ate no joke clarifying. Mbunze, omusajja muleta wange. You married your man, Cindy. Wawasa cameraman wa Otuku. Kati, what are you clarifying, Cindy? Wabadoze kukatiriza anti omusajja gwa musuza Cindy tuleke. Cindy tuleke. Mwaba tu James Oluvao ne mutulopa makoti. Kati Cindy wabadde otugamba ki bulijera kye tugamba abantu nti omusajja gwe wa muwasa. Cindy wali wawo. That house is yours. Kati novayo wayogezaawo oluzungu. You know, Miss Cindy, I got tired bwe wemola amaaso olinga embwe evuddemu olubuto. Naye lwaki baserebo temwogera Luganda lwe mumanyi? Why don't you speak Luganda? Osoyogedde bitakwatagana. Nati mikiralify mwategeera bubi omusajja namuwasa ali wange. Yes. That's what we are saying. That you married your cameraman. Wawasa cameraman wo. True false. No muteka makago. Fe wano mu Buganda omukazi yenna oba wazimba. The moment omusajja wajja makago omuwase gwaba awasizza Cindy. Kati polisi bwejja mu makago Cindy ekwatani. Who is the intruder? Ani intruder Cindy? Your husband oba gwe nyine maka. Ani gwe bakwata ogwa trespass. Okay, police we just seen that little baby. Mu makago ngeze kwata trespass ekwata gwe nyine maka oba your husband. Cindy tuleke. You married your man, wamuwasa, keep quiet. Toina kyo clarifying. Omusajja omulabisa bulabisa. Gwe kenyini wawasa omusajja n'omuteeka mu makago. Era Cindy gwe mukazi. You are the man. You are the man in that home. Everybody knows. Ukute cameraman wo muwasiza.
ate ovaayo olabisa bbaawo amaka gago. It's not your husband's home, it's yours. That means you married him. Kati keep quiet, sindi sirika. Va mu luzungu lwotategeera because you are making more mistakes. Nego mtu no wasa cameraman wotuku no mukube ewo. Liya bawo mirembe yanya yabadabi kubozeza. Okay sindi ani abadabi kubozeza. Nze sibayi lwaki baserebu ba Uganda temusirikako. Mujja ne mwogere bintu mawulire teri abi kubozeza bwe tumalanga mutunyigira. Sindi ani abadabi kubozeza byo kuwasa bawo. Who asked you? Who asked you? Oba mu bulwa byakola. Shut up. Madam Cindy, shut up. Liya bawo mirembe. Ani abadage no mubotuku. Who wanted to steal your husband? Who wanted? When offended to inabitulia. Everybody is eating in his self. Nera siya so se nafe batu wasa wasada. So sagala ulabe nti chipia nyo. Even us, we were once married. Shakib tabade obande tafumba. Labada tafumba. Levikison tafumba. So bawa Cindy siya so kuwasiba. Kaso jabanyi wano baba wasa. They are comfortable in their marriage. Siya so say. Ila sichipia. Wano ba keizi bonna baba wasa wasada. Keizi asula muntebeza na muliendo wa America. Ono kaye wisdom. Ya wasa mu Bangladesh ya mwasa. Kano kakalamu katunulire. Tekai no mukazi mu Nigeria onzima. Kakalamu to ino nzima. Siya kwe moto kajiwa chimina milioni ya Canada. You fake we don't know kakalamu. Ncho mukazi mu Nigeria onzima ya kuwasa kakalamu. So men are being married here. It's normal. Uganda je yolekera basajja bajja bawasa. Zechoka tekyali ko kubuuza. No kwanjula kuberewo omusajja bamwanjule. Wedao India basajja babanjula. In India women pay bride price. So katide Uganda kijja. Osanga omusajja nga bamwanjudde ewaabwe. Most of the men are married. Izo ano nabasajja bangi bemanyi ewe taina kyalagira. Is a woman yewaka. I know so many powerful men at home baba kuba. Ngomukazi akuba bawe. Nanga say it again. Gora emisango ja divorce ejiri makoti. Do you not divorce cases zigwe ziri makoti ze mutamanyi? Ngate ziri mu powerful families. Abakazi bakubira ddala abasajja ennaku zino. Omukazi daga say it again. Gora zalati abasajja bali mabala. You think those men ababira mabala, they don't have homes. Gwejagala otambule mabala mu kibuga. Ojasanga motoka gebe. Kuba waka. Women beat men. They harass men. La omukazi yankuba ngaawo. Nzo omukazi yankuba. Niranze nabaga abakazi bakuba. The woman beat me up. Nga Junior will beat you. Junior will beat you. Nzo omukazi yangambanga. Junior will beat you. Namala nankuba. So I'm talking out of experience. Bozan's experience de nafuna. Go mukazi akuba daga. Nzo omukazi watu yang. Junior will beat you up. Namuga beat me and see. Beat me and I'll report it to my dad. Era mala nankuba. Omukazi omugamba beat me and see. Nakuba ate nogenda ku police deba kwata gwe. Uganda eri feminist. Omukazi akuba bwe mugenda ku police ngebibina by'abakyala bivaayo. Gwe bakubye nga bagamba women empowerment, women emancipation, waliwo ne women equality. Nze abakazi nabavaako. Omukazi akuba nagoba mu nyumba nakutwala ku police ebibina by'abakyala ne bivaayo. Ne bafula nti gwe victim. Nze natwala ko omukyala wange ku police. Aba police benyini abakazi bebagunsalira. How do you beat up your wife? Chokaye yankubye. Nera nakabira ku police. Nengamba osi. The woman beat me. Nga teri awuliriza. Neba ina abakazi ako ka women emancipation. Semanya women equality. Baina nakalala. Women chi. Baina busatu abakazi bwe batambulira ke nnaku zino. Women emancipation. Women equality. Ne women simanya bichi. Ebyo biri mu kooti ebyo. Ate tegwa musango gwa mukazi nga gulimu mukazi. Mama. Eraze munange ebya violence against women.
nza abakazi abo batulwepinze naye ne tusirika. Women have raped us naye nosirika nogenda ku police nogulawo file ne baga nti eyo women empowerment. Rape, you rape a man and you have the audacity to say that's women empowerment. Empowering what? Men are suffering. Bananga abasajja tubona omukazi nakozesa style kaliga kakoko kalogoyi kabuzi natakusasula. They don't pay. Nenga kozesa style nya nofuna kidide feria omukazi akozesa kaliga kalogoyi kakoko naga kati junior njagala spider natakusasula. Ogenda ku police omulopa, they laugh at you. Yeah, Uganda, nobody is caring about men. Edembe lyabasajja lirenyeddwa. Nobagaba n'omukazi ono, she has used me. This woman has used me. Nobody listens. Nze nawe file ku police z'abakazi abakankozesa. A woman can use you. Namalana nga Zari yakola Shakib. Zari ya using Shakib. Naka using kasajja katu. Saka my nipple nefo kasaka my nipple. Saka Junior, saka my nipple. Junior. Abakazi mwina akantu ako kacha nemi okutegeera. Kasaka my nipples. Tosa sudde owoza saka my nipple. Wali okugwe bakuli. Junior, can you go down in me? Ka go down in me. Teba sasula abo. Era ka stofu no mukazi. Junior, can you go down in me? Ngatana sasula togenda. Nze you fast pay. You fast pay. Sa bintu bya kwerigana bakazi wano. Atu de mawulire. Sima Junior, you fast pay. Awu yomuna atamunne. Nze munange byago. Junior, can you go down in me please? Ato bwenzo buli mu arcade. Ati kati buli arcade eriko hoteli waggulu. Banange. But they still has condolences. Put them on my number. Sabi bintu bya kubega yirira. Tufiirwe. Ate tekeko n'okubega yira banne muleta amabugo nedda. Simanya mataba. Bagayita mataba kati. Mugaleti abakyagayina. Molekwa byakyetaaga bingi. I still need many things. Nino okulya, nino okunwa, nino okulya ice cream. I have to take over breakfast. Nana mwe mubimanyi. Banange, mulekwa Junior yange onyirira. Ndi amabugo. I'm still eating the condolences. Mwaga tuwago bambi. Ama condolence go mwaga leta. Sibaina ako buzibu. I have no issue with any Ugandan. You gave us condolences. So mwazi tuwa. Banango butasima chibi. I thank you. Those who managed to bring condolences. Mwaga leta bambi. Nirage nchaliko. Kati njagala mumpalane. Junior yo number inbox me. Buli ayagala number yange inbox me njajje kuwa. Okitegedde. Mwemwe na Junior, I want your number inbox me. Ate bwe nkwe number yange tukuba direct. Just use WhatsApp. Sikwata direct calls. Nchidamu. Sikwata direct calls. Kozesa WhatsApp. Ndoza mukitegedde. Sagala kuwe mulire bwerere. I don't pick direct calls. Tojja kumfuna. Genda ku WhatsApp. Buli anonye number yange inbox me ku TikTok, you'll get it. Bonaji kuba direct sijja kukwata. Amasimu genkwata direct gaba kuungu senior government officers. So tujango mba mukirako. Hello Junior. Nabadde ku TikTok yo. Please. Send a WhatsApp message. Oba onkubire ku WhatsApp call. Junior, hello Junior. Kakati nze, please. If you are not a senior government officer, don't call direct. Imposing only family member. Namwe abankubira amasimu ekiro mu kikomi. Those who call me at night. As my father come back. Why do you call me at night? Tato wanga azukide. That's what you want to tell me. Omuntu nakubira simu ekiro. Sawa nyaza akiro.
Johnny abadde nkubuuza kugenda obuuze nnyoko. God greet your mother. Tomalako mirembe. Tebalina kye bagamba. Johnny ali ne basiru banatadde mu loud to tell them that he talks to me. Am I the only celebrity in this country? Nze celebu nze kali one. Why don't you call Chameleon? Why don't you call Kenzo Bebekulu? Why do you call me always? Ninga nze celebu ali one. Am I the only celebrity here? Nakubire simu ekiro. Ni muloji neighbors. That night mba muloji nga neighbors. What do you want from me? Are you my wife? Give people respect. Ndi muloji neighbors. Nze kasaziwera sawa 2. Mba muloji mba neighbors. Banyiga masaji. Abana we bankola kasipa. Don't interfere my privacy. Abantu berako nebisera byaffe eby'eddembe. Kibayita free time. Tunakubira simu. Oli muloji bakola massage. Kati ngavemu. Should I leave the massage to come and talk to you? So mberemu nempisa. Have respect. Alien skin yabadde ku mbaga ya muganda wange Baba Ham. Mbaga yabadde yamanyi. Alien skin ne bamwocha $1. Naye alien yoyina omukisa. Alien skin kisajja goli wa mukisa. Nalabye mukulu wange Hamunga musanyufu nemanya alien we wakwata watuufu beera omwana wange. Alien skin yoyina omukisa. Ologera wanange ontwali. Ekisajja kyese kyagala. Bana alien bamwagala. Bamwocheza $1. Alien skin mukulu wange Hamu amwagala. Mwana tuchali yenye ekyo kiraba. Abantu baloza alien skin tategeera naye ategeera. That guy ategeera. Era nawulira yo alien ajja kugwa gwe munaku gwe. Naye abanaku muwe ennaku. I saw these poor people. The alien is not going to finish this year. Gwe munaku gwe tozimbanga na toyi wamwe. Mbosula alien skin gwe. Alien skin akyasabirwa. Omalo tuuka maaso ga Hamu nobanga ensi ekyakusabira. Hey mama. Ogwo mukisa Katonda asobola okusitula nakuteeka mu balangira. God can lift you notula n'abalangira. Kati alien skin agenda labani. The other day aliwa president. The other day namulabye ne mukulu wange Hamu. Oyo takyasabirwa. Alien ye wa mukisa is just lucky. Nze yajja nga tata wange afudde. Alien sina kye kubanja. You came nompa $3 million. You gave me 3M. Nera no yimbira n'abantu bange mulumbe. Nenga nali simusasudde alien. I didn't pay him. That guy alien ayina omutima omulungi. Nolaba buno obuyimbi obwefuula obutegeera buli ku nkwe na mitima mibi. Nze sirabangako muntu mu music industry ayina mutima mulungi nga mwana oyo. Yayimbira abantu bange for free. Nera alien skin olwajja muyumbe na ngamba Junior oyagala nkukolere ki. The man asked me, what should I do to you for you? Nagenda nafukamira nabuza mama wange. Alien skin ayina empisa. Alien yafukamira nabuza mama wange. Kati nze oyo mai alien mbacha kwagaza kimunsi. Anybody who respects my mother. Abampa alien wampe banja. Nze sigenda akona kufango ni by the way. I've never gone there. Wana bawagizi alien skin bamfumanga. Era Junior toyagala alien skin. No. I was giving him advice. Omanifa amagezi getuwa abantu mwabasiru temugategeera. Alien skin understood what I was telling him. He understood me. Kati goliye yo muzigo. Junior laki amanyira alien mukwano bino byabagagga kwagalana. Alien skin nange bwe tumeeting bagagga kwagalana. Abagagga tebewalana. Banaku mwabewalana. Nemwefuire mindi mwesaze emisale mabina simanya neiba wange yabba olusoka muloge. Those are things of poor people. Gwe kibanyi nga wagenze buziga empewe eriyo ndala. Ne gende kawe empewe judde dogo. Gwe gende munyonyo. Olabe empewe jonasa. So alien skin bambi. He's a good guy. Just wakwa Uganda inabo olugezigezi. Bwomala okukola erinnya mu Uganda obato nakola linnya nga teri akumanyi. Alien yali yakajja nga teri amu attention.
bwe yamala okukola erinnya atanaaba maaso atasenya mannyo atalina buli omu n'aleeta amagezi ge. Alien ojja kugwa. Era alien bw'otakola kino ogenda gw'osuula n'embuzi gwe. Famire yamwe yali ekoze eki kye bagijjukirako. Oyo alien fe abamuzimba genda ozimbe ennyoko.